kadde waffe disitulikiti kadhi bokola nabo ku lukiiko lwa disitulikiti ab'amatwale baba we bali bemukola nabo abawalimu b'ekitundu n'olukiiko lw'ekitundu abasomyi ffenna abaami n'abakyala assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yagamba mu Qur'ani baada a'udhu billahi minash shaitani rajim fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Muweeyo obudde bwammwe bwe muba mulabyewo abalina kye bamanyi mubabuuze ku ebyo bye mutagira ki bye mutamanyi. Eyo yemu ku aya eziri mu Qur'an eziyinza okuyambako okutambuza buli kintu obulungi, kubanga bwewaayo obudde bwo n'obuuza noga kino kiriwo kitya ng'obuuza gw'omanyi nti akimanyi kikulambika wa gy'olaga. Nja kusobesayo akantu katono nnyo naye kampi kyenjagala. Hadiisi y'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad ffenna gye tumanyi obulungi yatugamba ow'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti abantu bonna nze nga kwendi nga nawe kwoli tebagenda kuva mu bbaliro okuggyako nga Allah subhanahu wa ta'ala ababuuziza ku bintu bina ate ne mufuna ansa zaabyo. Saagala otuuka awaka nga tobimanyi, mbiyitamu lukwakwayo. Allah agenda kubuuza ku buwangaazibwa kitwale nga kikulu, akubuuze ku buvubuka bwo, akubuuze ku kumanya kwo, akubuuze ku ssente zo. Mubiwulidde? Ekisooka kiki? Obuwangaazibwa. Akubuuze ku buvubuka, akubuuze ku kumanya kwo, akubuuze ku ssente zo. Naye abantu nga basiru ddala baliyinzinga Allah azze mu maaso ge akubuuze onoonye ansa gy'okola ki? Naye saagala naffe tubeere mu basiru abo, ffe tubeeremu amagezi amatonotono. Obuwangazi bw'olina olwaleero olina emyaka 10, olina emyaka 2, olina emyaka 6, Allah kkiriza agenda kutta olwaleero baddi enkya. Bw'aba akubuuzizza ku buwangazi bw'obwo bw'owangaddewo obwo butono bwabwo, olina ansa oba tolina? Saagala mulinde eri bya maaso. Bwe bubuuza olwaleero ku ssaawa zino singa mba nfudde, Allah n'ambuuza ku buwangazi bwange. Era Allah Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyeyali ategeeza n'obuwangazi yali ategeeza ki? Yali ategeeza nti ebbanga ly'owangadde lyonna bw'onooba ovuddewo bakwagalako kye bayita omukululo. Okitegedde? N'omwana wa mukwano gwange bakwagala kye bayita omuki? Allah bw'anaaba nga akuggyeewo agamba nti ovuddewo omaze n'okumeka 10, naye kiki ky'olese emabega ekiyinza okuba nga kigasa abantu b'okoze eki? Ye hadisi w'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu bw'abeera ng'afudde emirimu gyonna gikola ki? N'agamba nti okuggyako ebintu bimeka? 3. Bye yabyogera yayogera sadaqatu jaariya, eri ategeeza kye bayita omuki? Omukululo. Mbuuza gwe naye weebuuze bwe mba nvuddewo omukululo kinze gwensobodde okuleka mu bulamu buno obwensi. Sebukaazi bano bwe bandaba bano bampita muntu wa muzanyozanyo, naye wano ndi waffe wamma nsitula wano kuno mbeerako sibeerako ewaffe ludda wano waffe wabulira kaazi gye mbeera ku kyalo kuno nnyinako amaka
kuno mbeerako sibeerako nyina wembeera kuno kati kye bayita omukululo kyenjagala nkikooneko katono nnyo wano wetuli olwaleero bagamba nti oteeka okubako kyolekawa emabega nga gweggwerayo wano we mutudde wano olwaleero wetuli olwaleero waliwo abasajja abaali kuno nga baali bantu ba bulijjo nga ffe waliwo omukulu bamuyitanga Aji Abubakari emukono waliyo Abubakari eno waliyo Abubakari yabeeranga waggulu wali mwamuwulirako waliwo omusajja bamuyitanga Haji Lusambi yabeeranga wa waliwo omusajja yabeeranga Saibu Senkubuge yalinga waliwo Kazongola Thabit waliwo Kayonde ali awo looza kuliko nange labye oti kuno tekwaliko muzikiti abantu bali tebalina bakazi nga bonna batambula bagenda wa emukono oyo Bakari takiyita ekibi wano tuli muzikiti mukubiramu engalo tuli muzikiti mukuba engalo naye wakati muzibulude ezo zemuli ezatambula ku bulude ezo ne batuula abasajja abaali ab'amaanyi beekolamu omulimu bafune ekifo kiruwa ne kikulemberwa omusajja eyayitibwanga Haji Abubakari era baafuba nnyo n'okuweererako abaana baabwe leero si bawalimu naye baali bafuba eddiini egende muki mu maaso please abo Allah yabasozesa ne babeera mu bulamu n'obwensi ne balekamu emiki emikululo kitegeerekese kitegeeza eyo gye balinze gisimanyi ekibuuzo ekyo nti bwe balibeera bazze mu bbaliro Allah agenda kubuuza nti kiki wakola mu buwangaazi bwo balisobola okwogera nti gye twava emabega waliyo abantu kifo gye twalekawo basomeramu neki n'eddalasa sibo ne Muzeeyi Muhammad gwali nsereko kaakati mu bufunze munyambe muyambi abali wano kulwa Allah abatuuze bawana ennamumira muwanike emikono nga bali mu ddalasa eno nga muli bawano batuuze bennamumira musse emikono salaamu alaikum musse emiki kati bw'oba otegeera bulungi omulowooza Bakari yafa mwaka ki teri bwana ayinza kutegeeza mwaka gwe yagira ki ne ba mu 7 mu 7 muki mu 7 mwe bakolera bino ne balekawo n'emizikiti ne bakola ki ne bafa leero eddalasa eri ku kyalo abasigalawo nga basiraamu omuzikiti mulimu abantu 7 10 terikola ki kakati gwe omukululo n'okuleka obulesi abaana nga basobola okubeera mu muzikiti nga gwe mukululo gwo kiganye mbuuza okufuna abaana nakyo kizibu okufuna abaana basobola okubeera mu muzikiti ne basoma nakyo kizibu Seka Bakari abaana abasobola okubeera obwezi mu muzikiti muno ne babeera mu ddalasa olw'obulungi bw'abali bo baluwa abawalimu abasobola okubeera mu muzikiti muno bo baluwa era oyinza okugaa nti ababadde wano olwaleero okusomesa kwonna kwonna mulimu abaana baabo nga gwe mukululo bajja gamba temukola ki tulwanire emikululo mukatere baddu ba Allah Nabbi waffe Muhammad mu hadisi eyo yemu gye yagamba nti mugenda kubuuzibwa ku buvubuka bwammwe obuki obuvubuka lwaki Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajeeyo obuvubuka n'agitwala nga nsonga nkulu kubanga mu buvubuka bwe budde bw'obusinga okubeera obulungi okubunyaga obukozesaamu kyonoosanga mu maaso gaani ga Allah Nabbi waffe Muhammad yatugamba nti omusajja bw'abanga azze mu maaso gammwe ng'ayina empisa ng'ayina naki n'eddiini mumuwe omuki mumuwe omuwala ayina ki
empisa ayina naki n'eddiini mumuwe muki mmwe muwuliddemu ssente wangi naye kaakati gwe beera nga oweddeko nga nze bwempeddeko ekirevu kyo nga kikomawa wansi eddiini oba olina oba tolina ate ogende ofukamire mu maaso g'omuzadde ng'alina omwana we amaze okusoma omugambe mbadde njala kumpa muwala wooyo nga nofukamire okoze eki toba wampisa oba wampisa toba wampisa naye ddala seeka oyo bw'ayingira mu nnyumba eri nga seeka mulamba kazi ng'ono omuwala amukuwa ng'ekirevu n'atuula ne mukyala we naga nti zeeyo oyo omulabye ti owo ekirevu ekikoma eno ti ansabye muwala waffe amukuwa ama hadisi awo oba gwe togimanyi agambye nti alina ate okubeera n'empisa n'okubeera neki eddiini agirina engoye ziri waggulu n'ekirivu akikola ki n'empisa azirina afukamidde buki gw'omuwala omumuwa onaganiddewo naye ensonga gyawa nga ntuufu ddala aga naye omusajja ono mu bukadde bwewo bwonna muwala waffe amutwalawa naye gwe bw'obeera mu buvubuka bwo kyenoonyamu n'osunsula ekirevu kyo buki n'okirekamu kalifuuwa n'ekanzu yona ojambala buki byebyo ebintu bibiri ekirevu kiraga nti olina ki eddiini n'ogenda mu maka g'omuntu noweeyisa bulungi n'osaba omuwala bagamba omuvubuka oyo nga bweyenkana bw'atyo omuwala mukole eki ate seeka ono gwe mmanyidde ddala seeka wange kaazi ayinza n'obutatwala mukisa kumala kusomesamu alfatiha n'agamba buga nti alabika musajja munnaki kyentegeeza nti obuvubuka bwe obeera obukozesezza bulungi bukuyambako mu bukadde mukategedde kati ffe tutegeera ku ki omuntu yakozesa obulungi obuvubuka bwe tutunuulira omukyala gwe wagira ki wawasa yakusobozesa okukozesa obuvubuka bwo n'owasa ajja okuvaamu abaana abanaataasa obusiraamu abanaakuyamba gwe mbulamu oba bwakuyamba obuvubuka bwo okufuna ate anaakufuukira ekizibu mu bukadde bwo mu baana b'okola ki ensonga yange tegeerekese ekyokusatu owekitiibwa nabbi waffe Muhammad yatugamba nti sente zino zetugira ki sente ze zasooka irimu yagamba nti byosomye togenda kuva mu bbaliro okujjako nga Allah abikoze eki abikubuuzizza simanyi oba kintu ekyo bantu bakitegeera ne bakirowoozaako nti Allah ajja tubuuza ku bye twakola ki bye twasoma sebokaazi hadisi y'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad ebitali muno kulimba bwebeera batututte mu layini ya hadisi nti oyagala okutegeera hadisi ekisooka bagamba nti al-ulamau warasatu ambiya abamanyi be basika baaki baba nabbi ekyo nakimala ate ne batugamba nti hadisi ez'obwekitiibwa nabbi waffe Muhammad kisobola okubeera ekikolwa nabbi sallallahu alaihi wasallam kyebalaba agira ki akola eba hadisi teba hadisi eba hadisi kisobola okubeera nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyayogera nga kiyita ku ki ku lulimi lwe eba hadisi teba hadisi kisobola okubeera kyeyalaba n'amaaso ge bw'ati n'atabaako kyanyega eba hadisi teba hadisi kyeyalaba n'atanyega lyali ttaali si bwe kiri ndowooza tutikayanirako yanyega kale ekyo nkivuddeko nabbi waffe Muhammad eyo sijja kgendayo naye tukkiriziganye nti bw'aba asazeewo owekitiibwa nabbi waffe Muhammad n'agamba nti baulama abamanyi be basika baaki kiba kitegeeza nammwe mugenze mu layini eyo egenda okufuula eddiini bye mukoze kyemukoze kubanga atamanyi swala atamanyi kiki kyalaba okola agamba yeki nimbye sirimbye akoppa bukoppi oba kyawulidde okola ki oyogera kuba ye nabbi teyamulaba yamulabiramu gwe wobeera oli kyakoze eki oba kyolabye n'amaki agamba bwe yakirabye n'akola atya bw'aba tanyeze kitegeeza kifuuse ekiki
mukategedde ebyo byonna layini mu kusomesa gwe byobeera okola ki mbuuza mmwe nga nange bwe neebuuza ebikolwa byo gwe awaka banga gwe muwalimu wawaka gwe mumanya wawaki owawakaawo gwe mumanyi wawakaawo gwe bw'oba obitunuulidde ebikolwa byo awaka ze hadisi zolekedde abantu mu makaago ntuufu oba si ntuufu yeddiini byobasomeseza bituufu gwe nga sonziramu byoyogeredde mu makaago mu bantu bo bye bituufu oba si biki byolabyeko n'amaaso go mu makaago n'obireka n'otabigiraki bituufu oba si ki kubanga bo bajja byesembesa mu maaso gye bukola ki gye bujja nti nze nga bwe yandaba teyakola ki mukategedde maliriza ebigambo byange n'ekyasembayo yagamba nti sente temujja kuva mu bbaliro okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala atubuuza ku sente zaffe sente 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 ziriko ebibuuzo ebyo ekisooka wazijjawe bw'omaliriza wezitadde bintu ebyo wazijjeewa ate wazitadde luddamu kakati ddamu gwe siriikirira ng'oli bw'omu sente eddala zetukozesa gwe bw'oba nga weebuuzizza ddayo eka togenda wagundi gwe ddayo obwomu okwata akakalamu olw'obupapula ojjukire olunaku olw'eggulu sente zewafunye wazijjeewa oba mbuuza bya kisiru wange sebagenda kubuuza gundi babuuza gwe z'okoze eki ezeggulo waayo olunaku lumu oba nnaku bbiri oba wiiki etya ogenda sente zennyina ziva luddawa bw'omala okumaliriza simanyi naye nze ndabanga wano ekifaananyi kindaze sheikh ekifaananyi kindaze nti abali wano bonna teriyo asobola kunnyonnyola sente wazikola ki wazijja mu nnyinnyonnyola ntuufu kitegeeza ekyo kirina obuzibu ate n'abuuza ozitadde luddawa nabbi waffe Muhammad yayagala nnyo basahaba naye sahaba ayitibwa Uthman yamuwa abaana aba yamuwa omuwala yasooka n'afa nabbi n'agamba yafuddeko nti n'amuwa omuwala omuki owokubiri naye n'akola ki n'afa bwe yaddayo ng'afudde nabbi n'amugamba singa wabadde owokusatu naye mbadde nja mumukola ki nja mumukuwa omusajja oyo yali mulungi yali mubi wangi nabbi yamuwa abadabala babiri kakati ate gwe ddayo tunulire bakazi ababo b'olina omu bw'abeera ng'afudde eri bakuwa omulala oba tebakuwa obagamba tumuwonye naye nabbi yagamba nti twandimwongedde ono gw'olina yakwagala yekka naye bali abali eri gwe tebagiraki bakubamudde ebituli mu ngeri zaabwe naye oli yagamba nandikwongedde ow'okumeka naye ate bwe yali amugamba ng'amulumirwako yamugamba nti Usmani gwe ekizibu kyenkuyinako nkwagala ompisa bulungi naye ekizibu kyennyina naawe mu bbaliro mu bantu bange gw'ogenda okusembayo okukola ki okuvaamu bonna bagenda abawanga neokituma nabbi waffe Muhammad naye Uthmani asembeyo Uthmani n'agamba kizibu ki nti obadde ne sente nnyingiko ogenda kulwawo mu bbaliro ng'onnyonnyola giwazikola ki kiwazijja ne giwazigira ki Uthmani agenda kulwa mu bbaliro okunnyonnyola sente gye yazijja ne gye yazikola ki naye ebimu Uthmani bye yakolanga bimanyikiddwa nti bwe wabeerangawo olutalo nga luna lugenda ne bamala okukola embalirira yayo byetaaga sente mmeka ng'azivaamu bwomu n'agamba ezo nzikoze eki yateekanga wabi walungi Uthmani yagula enzizi n'agamba nti abasiraamu banywere buki yakola bubi yakola bulungi n'ebirala sisobola kubibala naye yagenda okulwa muki
mu bbaliro. Kati gwe embuuzi ezizo weziteekawa asuubira nti mu bbaliro ogenda kuyitawo mangu. Maliriza mbere nga mpaaya akazindaalo, darasa zino muziteekemu ssente. Mugitegedde? Zeka Bakari gwe gwe ŋŋambira ddala. Abasajja bali sayidi eri mubamanyi abo. Eno darasa singa eba egenzeemu ssente nnyingiko, awo wajjula wonna abaki tebajjula. Ne bakasa nti ssaawa 7 kijja kubeera buki? Seeka bajjula tebajjula. Naye tekiteekebwamu bantu baki bangi, babeera 2 3 kubanga sayidi eri. Gwe lwaki onnyonoonera omuyizi wange Bakari? Wamma sayidi eri abateekamu bangi batono. Bali abasiba empombo. Wabaayo bangi batono, baba batono. Ng'owulirayo akabbo akayita, owulirayo emiranga. Tutwale obudde bwaffe, ssente zaffe zituba tufunye mu bintu bino tuziteeremu ddala n'omwoyo gutya gumu, tusobole okuggalira ebitundu ebimu mu bbaliro nti nange ssente zange naziteeka muki? Kubanga nyinza okwebuuza kati wano nga bwe bafaanana wonna wano abantu bano nga bagenda okubeera mu dalasa. Seeka gundi teriyo omuntu ayinza kuliisa bantu bano olunaku ng'ali omu. Ne babeera 2 baga nti affe eyo dalasa tujja gikola ki? Okufuna njogera ku bbaliro nze oyo baddanyo emyaka zindaalo sokumuleke ŋŋamba bwe nti bano abantu betutuula nammwe imaani esembere. Ssente zaffe zetulina, ssente zino zituwaayo ntuufu 10,000 naye omu nga Allah yamuwa abagagga mubamanyi mubatuukirire nga bali bwe babakolanga ki? Kati nze mbagambye wentandikidde muyinza oga nti sitegeddeewo. Oyo Bakari yali musajja atya n'agamba nti awunguzeewo, ettaka lyali lisingako kulina. Era toyinza kusanga bantu bawano ne bakugamba nti basonda ne betoloola ekiki kugula ttaka lyawa yalyo n'agamba nti ekyo nkoze eki. Tubuuza nti Babubakari b'obudde buno baluwa? Namwe babyeko gye baliko ebitegeeza nti maaso gye tulaga waliyo ettaala erikola ki? Baumaru b'obudde buno baluwa? Bausumaani bo baluwa? Naye ekyo kisikayo obulungi mutwala obudde bwammwe okusikangayo ebifaananyi by'abantu abatukoledde bino bye tusanzeewo. Buli bwe mubasanga nga muzze wano bwe nti mubuze guno muzikiti ani yaguzimba, mumanye nti akola ki? Bwe mumanya nti waali ne musikayo ekifaananyi kino mukiteeka ku mmeeza, kijja kuleetera n'omulala ali mu mmwe naye ayagala kukola ekifaananyi kiruwa? Yesunga lwaki abagenda e Makka abagenda wa beegomba bye beegombye ne bajja ne babikolawa? Temubeeramu bwa haraamu, temubeeramu kiki? Ate kiyinza okuba nga kyekisinga okubeera ekirungi kuba tuba tufunye ekkubo ettuufu ery'okubasabira. Ayubu ali luddawo, abakakiiko baluddawo, abakakiiko we muli? Kaakati seeka ntuula nveeyo, naye Allah yagamba mu Qur'an nti rabbana atina fi dunya hasana, ayi Allah mu nsi tuweemu ebiki? Ebirungi. Tuwe ebirungi muki? Mu duniya. Teyasooka nkomerero. Kati we yaleete mwali bagalagamba nti wa fil akhirati, ne ku nkomerero tuwe biki? Ebirungi. Allah n'agamba wabtaghi fima ataaka Allah dara al-akhirah, nga tonaba kumusaba byenkomerero ebiri ebirungi. Bino byensoose okukuwa ebirungi kuno kuki? Ku nsi byoba onoonyamu eki? Okategedde? Naye bw'oba onoonyeza enkomerero eri, wala tansa nasibaka mina duniya, ebirungi bye bakuwadde noonyamu enkomerero, naye ng'onoonya enkomerero toweerabira nti ne mu nsi oteekwa okufunamu byokozesa ebiki? Mukafunye bulungi baddu ba Allah. Kati nange embuuza mmwe,
wano we tubeera eri yereerwe gaali eyitaawo ekyo kibi. Allah yatuwa kirungi kibi kirungi mukkirize nti waliyo awalala leero weetakola ki weetayita nyinga gyebali tebaliyo bajagala tebajagala ne bongerako ekyokubiri ne bateekawo stage eri awo sebaawo ekyo kibi kirungi stage eriruddawo kibi kirungi kiwedde tuwe mu nsi ebirungi babawadde leero eyiiyaawo babawadde ne stage eriruddawo nammwe muli baki ne bongerako ekyokusatu ne bawa omuzikiti guno guludde ku bugazi bwenkanaki temumanyira kumanya naye nga gwaffe ekyo kibi kirungi. Kati mwabali kakiiko ku ebyo byonna kiki mwakolako mwe mwaleeta leerwe mwe mwatekawo stage kino ekifo mwe mwakiteekawo n'ayongerako ekirala n'aleeta amazzi gali luddawa mwe mwagaleeta ani yabireeta mutake byonna bikoze eki bwamaliriza ne baleeta emmotoka zipaakingawa zenkana ki obungi zisimbawo mmeka olunaku nga 10 bagenda ku makya ne badda obadde. Kati abatudde wano babasaba kintu kimu kutereeza wali kiseminti mugambe tusobola okwoza ki emmotoka neesiibawa emmotoka bajoleza sene mmeka mutwalo emmotoka 30 mubamu sene mmeka zisimbawo buli ki mutegeera temutegeera kati abantu balinda Katonda ava eri akole ki amazzi gali wali lino ettaka lyaki lyaffe emmotoka ziri luddawa za buli ki olukiiko kutuula era oyinza omusanga ng'ali wano atambuza akabbo tulina kye twagala okukola kaakati kino ekiri wano lwaki kyo tekisobola kiyiyanga baki siika ddala nga emmotoka zisobola okuza 30 olunaku tuwozeko 15 ziba sene meka 10 nemeka ddala seyinza okuyimirira. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.